yalimboko n'okusinga bw'omulaba nga talina amaanyi ebigambo bya maama bwe yabaganyize ni mukazi munaku ni masikini maama teyalina gamba teyalina ssuubi teyalina fyuca senga nali nkuzemuoba nalikozesa ente ensanyusa maama naye nali mutabange nga nenasa sikyakuzifuna maama katonda waffe gwe tuweereza maama alina amaanyi kyenva nnyimba yeggwe munnange yeggwe munnange oyita munnange ofuuka munnange basabo ne bannyebo ono ye maama wa Joseph Ngoma era maama lwakuba ye akuze naye na maama taata abamu bakula na taata tekwebya maama emutenda maama ne taata ate waliwo eyakula ne jjajja okula ne ssenga bwebyabalala tobimanyi nnyo wakuzi wansi eno tolina maama na taata Mukama yeebazibwe Katonda yeebazibwe nti mu ngeri yonna mwemwe wagulira Katonda abadde wamu yali wamu naawe amiina Mukama yeebazibwe maama naatera okutuuka bannange atuuse bambi maama kabawulireko buwulizi Mukama nnyambi maama wange akyali mulamu osanga senga maama tabadde mulamu nga Mukama yamujjulula bino byonna bya zandibadde memories amiina ani amuyisizeeyo kanyina bayibira kayimba nakula na maama ebya taata nze nakula na maama ebya taata twabeeranga ate nno maama yalina amaanyi temulaba bantu kukula maama yali maama ate nga ye taata yalina amaanyi oyo maama wange kulaba yakakaalukana olaba akyagalina kati ali myaka 7 n'okusoba musabidde maama bawangaale newankubadde yabonaabona nnyo Mukama muwangaaze abeerewo mpaka ng'omusanyusizza akaaba amaziga ag'essanyu mu linnya lya Yesu. Haleluya. Eyokulya nga bingulale mufunye nga mulya ebibuzi nga muluma abalunga nga baluga endwadde zaaluma bali obulungi baseka kalenzi okubeera wano okubeera kino abadde Yesu yannyambye era ye munnange yekwe munnange yekwe munnange yekwe munnange yekwe munnange akayimba kano kasindikira maama Yesu abadde munnaffe Yesu abadde munnange olwaleero ndi wano kubanga Yesu ye munnoowo kubanga ye Mukama ye mulokozi wo kubanga Mukama ge maanyi go Mukama yeebazibwe tewalina omukuma agenda kufa nga tatuuse ku buwangazi bunene mu nsi amiina bannange ejjaamu yakutte ejjinja loodi oyo nga bwe yayita wagamba kiki ekiri awo Mukama yeebazibwe bantu mmwe mukoze kino amiina mmwe nga mulina Joseph Ngoma nga mwagala Joseph Ngoma ate nga musazeewo okwagira Joseph Ngoma tukoledde wamu ekintu kino mu linnya lya Yesu Mukama bampeere nnyo omukisa ate Katonda wange awulira essaala Katonda wange atandika omuntu n'amumaliriza okuva ku ttaka basabidde Katonda oyo gw'empeereza atandika omuntu from nowhere nga tebakumanyi tolina gy'oli Mukama yeebazibwe nga ne famire yo terina background etegeerekeka akusitula olw'okujja mu konsert eno mu linnya lya Yesu amawanga bakuwulire mu linnya lya Yesu. Haleluya. Ebigambo bya maama bwe yabanganyize maama wange yalimboko n'okusinga bw'omulaba maama yalimboko n'okusinga bw'omulaba nga talina amaanyi
ebigambo bya maama bwe yabaganyiza ni mukazi munaku ni masikini maama teyalina gamba teyalina ssuubi teyalina fyuca senga nali nkuze mwomba nali nkoze sente nsanyusa maama naye nali mutabange nga nenasa sikyakuzifuna maama katonda waffe gwe tuweereza maama alina amaanyi kyenva nnyimba yeggwe munnange yeggwe munnange oyita munnange ofuuka munnange basabo ne bannyabo ono ye maama wa Joseph Ngoma era maama lwakuba ye akuze naye nze nkuze tufaanagana nnyo ne maama Mukama yeebazibwe amiina maama ono yatubeererawo n'aguma maama babuzeeko owaayi nalaba juzi omukadde ku TikTok okwo gwe baakaka okwogera ebigambo ebimu n'akola amawulire oluusi abakadde Mukama yeebazibwe naye maama agakyasobola okwogera bulungi maama babuuzeeko katono obeebaza okwagala mutabani we Joseph Ngoma n'okumuwagira abantu bano banjagadde ate ne bateeka ebikolwa kukunjagala amiina abooluganda Mukama yeebazibwe sabufu nnyo era ne neebaza Mukama mpanga atute okutukaano nendaba ku bino ekisa kya Mukama kibeere nammwe kibakumbe buli omu gye yagudde abawerekere abajjayo mirembe nga tukiisibwa okuddayo bonna ababadde mu kintu kino Mukama akibabalire neyanzika nnyo neyanzeege abooluganda Mukama yeebazibwe tulina essanyu lingi nnyo lwa mwenna okwagala omwana waffe Ngoma mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala Jose tweyanziza nnyo tweyanzeege buli omu alina kyakoze bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubalaga mukwano Mukama buli omu amuwe kyasinga okwagala amiina tubakulekegaliza amaanyi bonna bamaama bange abo boolaba ono muwala wange Mukama yeebazibwe amiina ono mulamu wange ono gwolabaliza abaana kati sawa zino yalabirira maama wange ono kati yemulabirizi wa maama wange eba mulamu mubeere balungi ambere ng'omukyalo ono bamulamu abalungi weemuli Mukama bongera amafuta n'ekisa n'omukisa mu linnya lya Yesu amiina kanyanirize baganda bange nabo babawuubireko baganda bange bano bakulu bange amiina sebo ono mukulu wange ono musajja munoonyamu amanyi okunoonyamu musajja mukozi wa ssente ono bamuyita Fred tebamanya Mukama yeebazibwe kababuuzeeko abooluganda Mukama yeebazibwe banange mpulira essanyu mwebale nnyo okwagala Ngoma Joseph mu byonna byayimba ewaffe temuli kyabulimba era byebyo ate nammwe mbalabye nammwe mu famire bye muyitamu ono ye maama waffe era nga bwe baba babulalaze wabula ewaffe wadde maama akaddiye bwetwabadde tusimbula ewaka maama yaŋŋambye takyasobola kufukamira amagulu gakola ki ng'era abakadde be bakola ki maama yaŋŋambye twebaza abasumba ab'ebundi bujo ab'e Kampala abasumba mwenna mwebale nnyo wabula naŋŋamba nga sinaba kuva ku muzindaalo nga neebaza nze ninamu amagulu amalamu nfukamira ku lw'abasumba nfukamidde ku lwa maama nga yeebaza abasumba nenfukamira ku lw'abayambye Ngoma Joseph ku lwaffe ffe yeffe
mwebale nnyo, mwebale kutwagala. Amina, kubira Yesu engali z'amaanyi. Amina, ku lw'abaganda bange abalala ono omukulu wange aboogeredde. Amina, na Mukama bawenye omukisa, mwebale kujja ne mubeera mu konsati yange. Nze era kye mbadde neerabidde, maama yantiseyo akalabo kaabadde katono. Naŋŋamba nkawe muto wange Joseph Ngoma. Bannange neyanzizza, anjokyezza. Golowooza baganda b'abantu bameka ababookya. Anjokyezza, ono musajja munoonyamu nabagambye amanyo. Amina, atoleddeko. Kubera Mukama engalo ez'amaanyi. Bameka ng'ogamba nti si njagala baganda bange.